Erinnya eryange. Erinnya lyo? Namakula Joan. Namakula Joan. Osomera wa? Kikaaya College School. Kikaaya College School. Oli mu class ki? Senior 6. Oli wa Kika? Neddira Lugave. Twagala okube omubala gwo owangula omutwalo mulamba ogwa ssente. Akakobe kaka. Tugende? Namukwaya. Njagala mulye ssente zange leero. Ab'Olugave, Bemba Namakula, Mr. Semakula, mwenna babalaba. Tugende maaso. Semberera omuzindaalo. Tugende. Lwandugwa, Lwakatende, Sserukululengeja, simanyi lunangwira. Bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Guddemu. Omanyi kyesagadde? Sagadde yeekwase. Omanyi bw'ayogera obwogezi nga tetuwandise byayogera. Ayagamba temwawulidde nakyogera. Tubiwandiike by'oyogera Namakula. Ffe twagala olye ssente zaffe. Kakakobe kaka. Okitegedde? Tugende. Okay. Lwandugwa, Lwakatende, nguyimbe ng'oguyimbe ngukube. Lwandugwa, Lwakatende, Sserukululengeja, simanyi lunangwira, bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Bas. Bintu kati tugenda biteekamu n'akasente kati ebintu. Oyiga ate n'okuwangula buwangula. Sengule. Kakati empaka tuzisale. Empaka zisale. Kale, kanzire wano Namukwaya mbeera wano mbugirize nga nsala zino. Atugambye. Ate kano ka challenge kagenda kutukola bulungi. Atugambye nti Lwandugwa, Lwakatende, Sserukululengeja, simanyi lunangwira, bw'ompa akawala ako ebbanja liwedde. Si bw'ogambye mambo? Bw'agambye. Kati gw'omubala gw'Olugave gugenda bwe guti. Mujja kulaba ebisoko byatataddeemu mu mubala nammwe mulabe. Kubamu? Kugamba nti Lwandugwa, Lwakatende, bw'abirya bw'awoza, nti Sserukululengeja, bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Sserukululengeja, simanyi lunangwira, bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Ow'Olugave tabanja, bw'abanja takwasa. Ebibyo byawugana Tugenda kumuwa. Onasobola. Ono luwedde. Ogwo guwedde. Kakati bannange tumuwe tetumuwa. Tumuwe bagambe tumuwe. Ndowooza akanyomero kano kandifunye n'abakavujjirira nga babika. Okitegedde? Mwabebika banga amasomero gonna ge tugenda okutambula gonna. Ndowooza ti kano kajja kuba kalombolombo kaffe. Abengo mwenna gye muli ku kyeyo. Abemo n'abakigiddwa. Mwenna abali mu US, UK, awawawo mukyondo ky'Abawarabu mwenna abengo namwe mukigiddwa. So omukyalo ono bamuyita? Erinnya eryange nze Namujju Deborah. Namujju Deborah. oli mu class ki? Ndi mu senior 6. Oli muzukulu wani? Wa Muteesasira. Muteesasira. Ewa. Olaba akakusomeka kulinze kalisenga okekaleka kuwanguza. So ebukesa mu Butambala. Okay. Okitegedde? Oli muzukulu wa? Muteesasira. Ewa? Ebutambala. Twagala kyalo obutaka kwe buli. Ebukesa. Ebukesa mu Butambala. Okitegedde? Bajjajjaabo gye babeera. Kaakati ogenda kuba ki? Omubala gwammwe ogw'engo. Si wango? Wango. Tugende maaso. Bwe zikulema tetuzikuwa. Omubala gwaffe guvuga nti akala k'engo, Namuzinza, Nabbuto gw'empita. Agambye damu tugumu anti bawo gumu gokka.
akaala kengo namuzinza namuzinda namuzinga kanzire mbuto akaala kengo namuzinga agambe namuzinga otyo nabbuto gwempita nabbuto gwayita watu wagambe kakati omumala kubuulize namwe mwesalirewo agambe ata gulina kuba nti nyina kumuwa yagambye eki gwogambye otya asose nagamba nti akala kengo naye natereeza nti akala kengo namuzinga nabbuto gwempita yes naye gwokugamba nti akala kengo namuzisa akala kengo namuzisa azisa engo togizanyirako olwala lwayo lukutta si namuzinga so si namuzinga ate si namuzinga ngejeve mbalamusizako mwenna gye muwanga kubeera nga mutulaba bulungi yenze Sakozi Faruku era nga tuli wano ku nsonga za lulimi Luganda. Lulimi Oluganda luggwawo, ebintu bya Buganda biggwawo, amataka mugatunze, buli kimu mukikoze ki mukitunze. So olulimi luno lwe tubanga lwe tusigazza okubeera nga lwe lutununula. Ensi ezaakulaakulana mwanattu zeekwata nnyo ku nnimi. Tuvala ogende Bungereza olulimi lwa baluwa ekitiibwa, bwogenda mu America first language basosowaza nnyo ennimi zaabwe. So ne wano mu bufu bwe bumu tugezaako kubeera nga tukulaga nti olulimi olwetaaga mu buli ngeri. So ndi ne muganda wange bamuyita Musisi Bosa era nga Sengule wa 2022 era nga tuli wano ku Kikaaya. Tugezaako okulaba nga tugenda mu masomero twogereko n'abayizi okitegeera tulabe ki ekigenda mu maaso ku nsonga z'olulimi lwaffe era nga tuli wano ku Kikaaya bagita Kikaaya College School era nga n'abayizi mwe bali mu kibiina ba mikaaga. Tuyinza obbasabako ne tufunayo abajja ne beeyanjulako ne boogerako naffe kino ne kibeera nga kitambula. Ajja ti olyoke aliwo alyoke ajja abuuze ku bantu ava ku kiyungu nga mulaba n'emmere. Ani abakulira wano? Ani abakulira? Omukulu nansasa okulaba. Tujja kukusaba oyimirireko wano obabuuzeeko ogamba otya? Soka weeyanjula. Neyanjulira baani abatulaba? Abooluganda n'abatulaba. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amiina. Nja kwogera mu Luganda. Yes. Amannya gange nze Tumusime Trevor. Nga ndi mu senior ya 6. Senior ya 6. Ate era nga nze akulembera abayizi mu ssomero lino. Bizibu ki ebiri mu mulimu guno gw'okulembera abayizi banno? Ebizibu bibeerawo bingi. Yes. Naye olina kumanya ngeri gy'obihandolingamu. Kubanga ebizibu tebuli kukulembera kukka. Wabula n'oba omwana omuto n'oba ng'oli mu sekita yonna ebizibu bibaayo. Naye kumanya ngeri gy'obihandolingamu. Oyinza n'okolayoko n'ogamba nti kino nkisanze nnyo kimpadde challenge mu kukulembera abayizi bannange nga gwe dean of students. Ekizibu kye tuyinza ossanga ffenna sinze ng'omuntu kinnoomu. Naye kiba ekintu obutakwatagana na birowoozo okubanga ndowooza kino ate oliye alowooza kirala. So ate nga gw'olowooza nti ekintu kino kijja kuba kituufu eriye naawe nga kimukolera naye nga ate ng'omuntu oli agamba nti kino kyekijja okukola. That's why weesanga nga mu parliament tulina babiyita ebiwayi bya mirundi ebiri. Oludda oluwaganya gavumenti ne luno oludda olukulembera. Kati byebiseera bibeerawo naye olina mubayizi mubaamu abawakanya bibeerawo mu sekita yonna aba opposition. Wano tulinawo kuba opposition. Opposition asooka gye lwaki muwakanya enkulaakulana y'ekintu? So bwe kito bwe kibeera nti ne mu ba student
mubaamu abakozi sokojje mukama wange leero tuzze otyo mukama wange bakuyitaanidde nze kutegeka Warren kutegeka Warren okolanga ani senga assistant editor okay so omukulu ddiini agambye nti ne mu ssomero mubaamu opposition era nga yegwe leader of opposition. Of course. Yego walopo. Okay. Lwaki muwakanya? Lwaki mubeeramu okusika omuguwa? Lwaki opposition mubeerawo? Ate nga twandisuubidde obukulembeze ne mubuleka ne buba nga bukwajja bulungi. Ekituufu abayizi babeetaaga emirembe. Yes. N'obwenkanya. Yes. Kati ebiseera ebimu waliwo abafuzi abamu nga bo tebeetaaga kale tebeetaaga kuliza bannakyemalira tebawuliza nnyo kyabayizi naye nga ate you have to calm down owulirize n'abayizi kye bagamba bwe kiri so kati obufuzi tufuga abayizi bannaffe bwe kirina okubeera bwe kiri lwaki mufuuka bannakyemalira mu nsonga z'abayizi ekibuuzo ekyo ebiseera ebisinga okola ekintu ekituufu kirabika ng'ekikyamu kati nandyagadde nkubuuze oba nzikirizibwa okubuuza enjaga ekkirizibwa mu ssomero enjaga tetugikkiriza mu ssomero ekibuuzo ekyokubiri empisa ez'omu nsiko oba ebiyisa kwegamba bitalina kubeera mu society y'okusoma birina okubeera mu ssomero nedda ebiseera ebisinga abantu abangi babalaba nga ki ddembe lyabwe kati bw'obanga ogezaako okutereeza ekintu ekyo ebiseera ebisinga baba tebakiraba naye ate oluvannyuma nga batuuse okukirealizinga nga kyali kiki nga kyali kituufu akutwala ekiro musima bukedde okweteekateeka buli omu ava mu famire yanjawulo tetwenkanankana waliwo abava mu famire ngagga o abava downtown abageto abava mu geto kati nze nva mu geto esege era bannange bano bannonda ngera bakiraba nti nsobola am capable esege bannonda nga balaba nsobola sinti lwakuba nina sente sigiina naye nsobola obusobozi kati ate engeri nze gye neeyisaamu si yengeri yemu munnange gye yeeyisaamu engeri gye neeyisaamu si yengeri munnange gye yeeyisaamu nze nva mu geto nenjogera eyinza okuba nga yankwatirayo ekisege naye era tekijjaawo nti ndi wawa naye ate tekitegeeza nti ate bwe mba nva mu geto nti ate nkozesa ebiragalalagala ekitegeera mwana tekitegeeza nti nkozesa ebiragalalagala nina enjaga biki cause wano tuba ku ssomero amateeka agafuga essomero fenna abasinga tugamanyi kubanga oba wakayingira lino essomero kika college school bakuwa amateeka agagoberera agafuga essomero omuyizi golina okugoberera kati fenna tugamanyi muno temukkirizibwamu biragalalagala ate era si kituufu kubeera ku ssomero bwe kiri kati ate gwe bondaba nga nva mu geto oba nga nva yonna gye nvudde tekitegeeza nti naate mbikozesa ebyo obubaka bwange obusembayo nandyagadde okugamba bayizi bannange oba bavubuka bannaffe be tuli mu myaka egimu nti tulina okukola naye ng'ate tukolerera mu maaso kubanga ebiseera ebisinga abavubuka twagala nnyo ebya shortcut simanyi mu lulimi oluganda bakigamba batya olulimi olwa shortcut omwami ekyayogedde ebintu ebyamangu bw'owuliriza nnyo ku mboozi abantu abakulu ze baba boogera abatubuulira nti olina okuba nga ate olinzeko akaseera ne director afuga essomero lino mwami Mubiru Charles yatandika nga akuba bulooka naye kati right now emmotoka gy'avuga agivugira myaka mikulukulu kitegeeza nti walina okubeerawo obugumiikiriza n'okola nnyo ate era still tolina kwejja ku mukama kubanga ebiseera ebisinga bw'odipatinga n'ova ku mugendo katonda gwakutaddemu ebiseera ebisinga obulamu tebukubeera bwangu so nkubiriza abavubuka bonna abali eyo abaana bonna abali mu masomero abatulaba nti mweteke nnyo mu maaso ga katonda ate ekirala beera n'empisa
ensi ejja kwanguyira nnyo ate era baako n'ekintu ky'omanyi mu mutwe ekintu ky'omanyi mu mutwe kintu kikulu nnyo kubanga ebiseera ebisinga tulabyeko mukadde wange abantu bangi bafulumye mu universities bagraduate nze ne tebalina mirimu naye bwobanga ate olina ky'omanyi mu mutwe kisobola okuyamba kubanga ku ssomero lyaffe wano tukiyigiriza tulina essomero ly'ebyemikono wojja n'osoma ebyokusiba enviiri kati omwana singa aba addizeeyo mu holiday for example oba amaliza senior 4 yeetandikirawo omulimu wabula tagunoonya kati nkubiriza abavubuka bonna beenyigire nnyo mu byokkola ate bave mu byokulinda ebyamangu neyanziza mukama alright mubufu bwe bumu akasembayo golowooza waliwo abagamba nti tiktok eno yesinza okwonoona naddala generation ene eyammwe gwe okkiririzaamu platform zino oba zongeddeko nnyo okwonoona abaana naddala abayizi gwe ndowoozayo ku kintu ekyo gwe endowooza yeri etya endowooza yange baba giyite gimegatta bantu kisinzira enkozesa yaabyo kubanga tulabye ku baana kati nga abatrending ennaku zino omwana tengetenga alina amaaso amanene ojja kwesangako simanyi asoma ayinza okuba asoma ojja kwesanga ng'alinnya ennyonyi ng'agenze wabweru kati kisinzira engeri gy'okozesaamu emitimbagano gino kuba nsuubira nammwe muli ku mitimbagano kisinzira engeri gy'okozesaamu emitimbagano ate era stiru n'abazadde kino kigenda eri abazadde bonna abatulaba omwana bw'abanga ayina essimu yenna gy'akozesa buli wogezaako okumulimitinga ogikozesa ebintu bingi ebibeerawo kubanga labayo mukadde wa buli wonoogaana omwana taba n'essimu omwana ajja kutoloka agendewa wabweru afune essimu saati omwana bw'aba ayina essimu omwana mu regulating omwana aba ayina content creation yenna oba muzinyi oba akolaki mu guiding kitegeeza tiktok ebeewo ne platform endala zonna bibeewo kubanga era tiktok eno erina bangi beefudde ki kye bali kati nga woserebo omu bamuyita mix seems to fun yatandika talina ne tiktok yemufudde ki kyali esegera era kati abavubuka abasinga tumwegomba kuba kati byayina byonna kigambibwa nti abijje mu tiktok serebu mulamba champ gudo fenna abasinga fango ntugimanyi ekitegeeza era n'abaana b'e Gaza nabo bwe bali bonna representing so kitegeeza nti omuzadde yandibadde ne limiti ku ssimu y'omuyizi kubanga era kati bw'olaba nga bw'ayogedde muganda wange oba omuyizi asooka okwekontrolinga kubanga tengetenga ono omulaba yasitudde omu ku banene Chris Brown n'amuleeta mu Uganda yamuleese mu Uganda naade Mike Wanyi yaddala naye nga bamulabira ku ki tiktok abazadde bagamba nti essimu zammwe baziteekemukko ku app zibeere controlled ng'ebintu ebimu temubinaako access ekyo kituufu naye ate ebiseera ebisinga kati essimu zino ziraba tuli mu new curriculum waliwo new curriculum esegera abaana beetaaga okukola research research eno togenda gikolera mu butabo bukka naye ate kijja kukuyambako wali ng'olina essimu okole research yo mubufu kyekimu kiri regulation zibeewo ku masimu gammwe oba babaleke regulation zirina okubaawo kubanga nga tuzze mu mazima omwana omulese abe n'essimu eno naye jjukira nti waliyo aba ku social media kuliko ebintu ebyenjawulo kyewandiise kati nkubamu akafaananyi nga ndi muzadde nkubamu kafaananyi nga nina omwana wange ow'emyaka 13 mukkiriza abeere n'essimu naye buli wagenda ku tiktok eno n'alaba ebintu ebyenjawulo agenda kufuna empisa ez'enjawulo omwana wange abadde ayambala bw'ati omwana wange abadde yeeyisa bw'ati kati buli walaba ebintu bino bimukyusa endowooza n'agamba nti biri byebikola ki byebisinga omwana akedde akubuuza ffe wano mu Buganda abantu baba balina kola ki baba balina empisa nkulidde wano mu Buganda nga ndaba abaganda bakola ki balina empisa naye omwana ono bw'alaba firimu ey'omuzungu ng'omwana addamu nnyina nga bw'ayagala naye akeera n'akuddamu wowulira nga omuzadde yakubye omwana oluyi kati ebintu ng'ebyo balina okubaawo regulations
yogamba nti omwana alina kulaba bwekitizo application zoyogerako nti omwana ono waliwo application zalina okuaccessinga nezatalina okuaccessinga n'owa senior 6 kyekimu owa senior 6 bakwate mu basenior 1 ndowooza nti constitution yaffe y'eggwanga okutandika okubanga weetegeerera eri ku myaka 18 kati kisinzira eri oyo moyizi yenna ali mu senior 6 okwebeereramu nga Kyagulanyi bwagamba olina kwebeereramu n'omanya kiki oyagala kubanga ate bw'osalawo ogende n'ensi ensi ejja kutuwalira ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzeke mwebale tukkirizaako okujjako wano mu ssomero tujjako mu masomero ag'enjawulo okufuna ebirowoozo by'abayizi okitegeera abayizi bo balowooza batya ku bigenda mu maaso kuba abayizi tebafuna platform zino nate nga babeera n'ebirowoozo ebirungi kati tulina ba leaders abasobola okuva eno wansi abatusobola otutikirira mu parliament naye nga tulina abantu eyo mu bifo naye nga tebasobola nakukola ki kuteekawo nsonga ate nga bano batumusiime kitegeeza omulimu eno wansi foundation zikyali simaye ogenda kwesimbawo 2020 what tujja kula mukama kyanaale okay tweyanza nnyo tweyanzege ghetto represented ghetto youth tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebali ddala bannaye mubeere musome ebintu by'emikono birungi nnyo abantu abatambuddeko abagenze mu America ne wa n'ensi endala mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu by'emikono bya mugaso nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala katutandike okusoma naffe mpola mpola tweyanza nnyo tumusiime amina so baganda baffe leero tuli wano ku ssomero era nga tugenda kubanga tusoma olulimi Oluganda ne muganda wange ono nsaba weeyanjule kituufu nnyo kituufu ddala osudde ku ndasanya eno nate omulimiriza agwa ku kkobe ate nga bino nabimanyiira jjukira omumanyiire eyamanyiira ddala ekita bw'omukwasa omukaawe oba omukoze bubi namunkanga tadduka buko buli lw'osimba effumu nga gyagwako ate nno w'osikaasikanya embogga mu kisaaka kitegeeza oba ojja kuloga amakaya era nabagamba ow'ekitimba kye tasubwa nnyama ate ow'oluyiringi tanyaata n'olwekyo awava omukozi tewava mutango ate awali entumwa tewabula mulimu munnange n'awali omunyumya tewabula nseko olwo nno mbagamba nti mutereere butereezi bubya obuwombo bwewunzika era mutereere kayege mufaananeko olugenzi we lutereera ku lusereseeto mutereere wamma olukukuzambugo kubanga batutu ate era mu kibiba tugenda kubalojjera ng'ekyo ekyeya kiri kye bagamba ekyessana tuve kuno nakulinga omukono gw'omusasi twogere kuno nakulinga omukono gw'omusasi ebigambo bitambule bulungi ebigambo maluma tegagwa mu kamwa nze musisi bosa Geoffrey Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja sengule 222 nseregganyi yennyini omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waalwo okwetooloola ensi eno yonna mmaaniriza mu ssomo ly'olwaleero era muganda wange Farouk Sakozi nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye ndikubbira kakajja ebbira ndikumba okulya nenkulyowa omwoyo ndikubbira entunga etiribogo owangaale buvule kubanga obutuba bwogoka olw'embuyaga sebo owangaale bunu kubanga wangala busekuzo kubanga weewaawo wangala busekuzo kubanga obunu bwatika webale kuyigiriza ggwanga lino lyonna abantu bonna baali bakulabirako kubanga ebintu byokola byanjawulo nnyo era bwe tuze wano mu ssomero lya Kikaaya college abayizi bano babadde bakumanyi bawulira Farouk Sakozi ne badde tebafunanga mukisa kukola ki gukulabako tweyanza nnyo tweyanzege era nga tetugenda bamalira budde olwaleero tugenda kubanga tuyisaayisa mu ebintu ebirina omuggo byotwala lightly ng'obiraba naye ng'olowooza bituufu era ng'obikozesa ng'obyogera naye ng'ebintu ebyo byogera mu bukyamu so ndowooza nga tetunnatandika tugenda kusooka tutegeere erinnya kabaka livaawa kabaka kyeki kijja kitya olulimi olwogerebwa ebigambo ebikozesebwa kabaka yekka only naye nga mwana tu obikozesa eyo nga tomanyi ndowooza tutandikirawo muganda wange kabaka kyeki neyanziza nnyo neyanzige munywanyi yes sijja kwekena enkulanga mu booge bakunoga kibba ate gudda Buganda tuli ku kabaka kakati kabaka nga bwe kiri kabaka erinnya kabaka twagala tulabe ensibuko yaalyo mu Buganda kabaka mumumanyiye mukulembeze ow'ennono mu Buganda
bwe tuyita ekifundikwa ekyennono n'obuwangwa obw'abantu Abaganda. Yes. Kakati kabaka kyava mu bigambo bino. Kaba kyajja kitya bwe tujjukira ebyafaayo bitulaga nti Omulangira Kalemeera omwana wa Chwa bwe yagenda e Bunyoro yazaalayo Omulangira Kimera, yavaayo yamuleka muto nnyo. Sijja nti yamuleka muto kubanga yaleka omuzaana atikiddwa ettuli lya Mugema era mu kuzaalibwa ye teyamanya byaddiira, wabula bwe yali ava e Bunyoro baamutemako omutwe ne bamuggyako akaba mukamanyi jjo. Baakamuggyako ne bakaweekula. Kakati mu Buganda baatandika empisa eyo okuva ku Mulangira oyo Kalemeera eyasooka okuggyibwa akaba. Ne bagitandika nti buli kabaka buli mukulembeze wenno n'anajja bajja kumujjangako akaba ako bakatereka awantu. Aliseera kyayita nga obuba buno babwogerako nti akabaka Jjuuko kali wano, akabaka Mutebi 15 kali wano. Kati ebigambo bye bayogera nga badingana nti kabaka mwe mwava oluvannyuma erinnya eryawamu eriri nti kabaka. Eyo ennono kitegeeza ensibuko. Ensibuko y'erinnya eyo tugirabye kabaka. Kati ate amakulu amalala olw'okuba nti nno tugambye nti kyekifundikwa ekyennono n'obuwangwa. Abaka obubaka okuva ew'omutonzi ku ngeri ki gy'anaalamulamu ensi Buganda. Kyebava bagamba nti kabaka kubanga abaka ye kabaka bubaka, abaka obubaka. Kale tugisalako obusazi naye nga ye kabaka bubaka okuva ew'omutonzi. Era kabaka tumuyita ekisiikirize kya Katonda. Ekisiikirize kabaka kyekisiikirize kya Katonda ku nsi. Kubanga bituukira ku ye olwo n'alyoka aluŋŋamya obufuzi ne butereera. Kati eyo yennono y'erinnya kabaka. Kati ndowooza tutandike n'ebigambo bye tukozesa ebikozesebwa kabaka ku kabaka yekka. Kituufu nnyo. Ebigambo ebyo bikozesebwa ku kabaka yekka bye tuyita olulimi oluteregga. Olulimi oluteregga. Luno lwe lulimi oluteregga. Lwe lulimi olukozesebwa ku kabaka yekka nga ggwe omuntu wa bulijjo tosaana kukikozesa kati okugeza. Mpulira nnyo ng'abantu bagamba nti seba akaladde kabaka yekka yakalala. Kati omukopi okalala biki? Okukalala. Kabaka tetugamba nti anyiize, kabaka tanyiiga. Akola atya? Akalala. Kabaka tanyiiga. Akalala. Era tugamba nti kabaka anyiize. Bannange kabaka we baayokya amasiro yanyiiga nnyo ku olwo we baayokya amasiro. Obadde otya? Yakalala. Bagamba nti empologoma ekaladde. Mukabaka munyiivu. Waliwo ennaku zino ebintu bye batambuza ku social media okwo. Oli n'agamba nti waliwo omusajja omu sijja kumwogera linnya. Kabaka alwadde. Kabaka talwala. Akola ati kabaka alwadde. Kabaka talwala. Embeera gy'abaamu eyo naye n'amawulire gakuba ne gagamba kabaka wa Buganda mulwadde. Bwe bagamba obutamanyi obukuzza gye baakutunza eri gye baakutunda ate gujodda. Kakati kabaka talwala. Tugamba nti addugadde, addugala. Empologoma nno yaddugadde. Empologoma eddugala. Kati ekirala obadde okimanyi nti nno kabaka teyeebaka. Kabaka teyeebaka. Akola atya? Kabaka teyeebaka. Kabaka atoowolokoka. Ye twagala abantu bategeere. Atoowolokoka. Kabaka taba na buliri. Asula wa? Oyina ekibuuzo obadde ogamba otya? Asula mbire omuyizi abuuza. Asula ku ntoowo. Ng'omukopi oba na buliri, kabaka aba na ntoowo. Entoowo. Bwe mwava n'ekigambo okutoowolokoka. Empologoma kati eri ku ntoowo etoowolokoka. Tugende maaso. Olulimi oluteregga ndowooza mulaba nti lwo lwanjawulo. Lulala. Kabaka yekka.
kabaka tazina. Kabaka tazina. Kabaka ogambira? Secho kyoga. Kabaka takola ki? Kabaka tazina. Tazina. Kabaka tazina. Oli agaye mwalimba. Asamba ndege. Kabaka tazina. Asamba ndege. Okay. Ntera mu mwaka gwa 1999. 1999. Empologoma bagira bakonga esamba endege. Ngezina. Ati ebiseera ebyo gwali mukolo ogw'enjawulo mu byafaayo bya Buganda. Ate Kabaka takubambaga kati 1999 gwenjogerako ono nga 27 ogw'omunaana eyo yali nkanamu. Nolwekyo Kabaka takubambaga twamubye embaga nebitokota. Bw'embaga ya Kabaka yasitudde abanene n'abawanvu. Kabaka ng'awasa. Kabaka tawasa. Akola atya? Tawasa. Agambye mbu asiima nedda nyabo. Akuba nkanamu. Akuba nkanamu. Nkanamu. Olulimi luterega. Okay. Kabaka tawasa akuba nkanamu. Takuba mbaga akuba nkanamu. Akuba nkanamu. Okay. Olulimi lukyali lungi kati bino kambi bijeko tuwe. Kyabaweereza. Okay. Kabaka twagala abantu bamanyi olulimi olw'enjawulo balina okukozesa ku Kabaka. Era nga bw'okiwulira mu mawulire owulire nti kikyamu kye bakoze. Webale nnyo. Ate nga kye twagira social media waliwo abamu nga baleekaana naye nga baleekaana tebabimanyi. Omanyi waliwo kye tuyita amagezi n'olugezigezi. Kye tuyita nga bonogamba nti Sebuko alina amagezi. Ekyo kitegereka. Naye ate tuga Sebuko alina olugezigezi. Kati omuntu gwe tuyita ow'olugezigezi yoyo apapirize nnyo okwogera ku kintu naye nga okumanya kwe kutono nnyo ku kyo kabe kasinge nga tamanyiddeeko ddala ku kyayogera. Oyo gwe tuyita lwe Luganda olutuufu lwe lugezigezi. Taba mugezi. So nga ate ow'amagezi aba ayogera ku kyamanyidde ddala yoyo aba omugezi. Naye oli bwe yeevula nti naleeta ekintu kyayogera nga talina kyakimanyiko ne oyo taba mugezi. Oyo aba wa lugezigezi. Kati abatambuza ebintu ebitali bituufu tubavumira. Ate ow'olusiddiiku yaliwa. Ow'olusiddiiku oyo ate ye aba wa katinko. Aba wa katinko butinko. Okay. Kati Kabaka era Kabaka tayanjula. Kabaka tayanjula. Alaalira. Kyalaalidde era mutwala ebintu mukwanjula ne mugenda mukwanjula ebyo. Ebirabo Kabaka byatwala mukwanjula. Ebirabo ebyo biyitibwa endaalira. Endaalira. Byebirabo Kabaka byatwala gyagenze okwanjula. Ne bwe kukyala naye nga ebyo byebirabo byatwala yeri kubuko. Okay. Ekirala ati ewa Kabaka tetukyalayo. Ewa Kabaka. Togamba nti tugenda kukyalira Kabaka. Ojja kubanga ozizza ogwa Naggomola. Abakungu bakyaddiddeko Kabaka. Abalimba tetukyala wa Kabaka. Tetukyalira Kabaka. Tetukyalira Kabaka. Bakola batya? Tukuyita okulanya. Tulanya embuga. Tulanya embuga. Kino batero kikozesa kino. Otokukiwulira. Kino batero kikozesa. Batero kukikozesa. Naye ate sibangi era bakimanyi. Nolwekyo omuntu bw'alibeera nga ali mu lubi n'agamba bamukubira essimu agikwata. Twakyalire Kabaka. Si kukyalira Kabaka. Oba olimba. Tukuyita kulanya mbuga. Twalanyizaako embuga. Yakyala. Ate Kabaka naye takyala. Akola atya? Takyala. Kabaka takyala alambula. Kabaka tafa. Okay. Kabaka tafa. Akisa omukono. Ekirala nti Kabaka ye tafa wabula tuyinza okugamba nti enjuba yeekiise mu kire. Enjuba yeekiise mu kire. Yeekiise mu kire. Enjuba okwekiika mu kire kitegeeza kufa kwa Kabaka nga bwe mukiyita abamu naye nga ogamba era bwe mankuleetera amawulire muganange Sakozi nkugamba nti wategedde nno nti enjuba yeekiise mu kire.
kati bw'oba omanyi Oluganda awo oba otegedde kyentegeeza oba ne nkugamba nti ekyoto gombolola kizikidde ekyoto gombolola kyazikidde dda ekyoto gombolola nti kizikidde awo mba ntegeeza nti okwo okuba kufa kwa Kabaka era nnyinza okugamba nti ekyokuseerera abamu bakikozesa naye ekigambo kino okuseerera kisinga kozesebwa ku balangira omulangira tafa aseerera omulangira omulangira tafa aseerera ate omumbejja azaama kyanjawulo n'okuzaawa sogo biddemu tulina okuseerera tulina okuzaama n'okubuuka ate okubuuka nakyo wekirina kali okubuuka kirala okubuuka kino kikola mu balongo tugamba nti omulongo abuuse waliwo abuuza alina kibuuza jangu obuuze omulongo bw'afa tugamba nti abuuse omulongo abuuse alright twagala kusoma nga wetuyiga era nga ebintu bino munnange wowuliranga omuntu abikozesa nga wabiwulirako tegeera butegeezi nti either akikozeseza mu bukyamu sembeera wana wali omuzindaalo erinnya mpitibwa Walugembe Nakibinge Samuel mulangira okay so mbadde nsaba kuntangazaamu ku byafaayo bya Ssekabaka Bemba Musota gyali oba nedda Bemba Musota yattibwa na buttibwa bamutemako n'omutwe owuye ekyalo kye bayita kitemu awo bwe bamutemulira era bakituma kitemu okujjukira bwe batemulira Bemba abasajja bakintu nga bamuggyeko omutwe byali bisajja bitemutemu ebyatemula Bemba kubanga kintu yali amwagala mulamu Bemba taliyo yakomekereza oluse lwa tonda kati lwaki ayitibwa Musota yali Musota empisa ze okusooka omusajja we baali bamuyita mulamba naye empisa ze ez'okuliisa abantu akakanja okufuuyira essenene ku mmindi okuyimbya abantu endubaali okujonyesa okukiiya na buli kimu kye yakolera mu kubonyabonya abantu okuzoganya era kuzoganya kakati ekyo kye kyamuyisa Musota omusota teguba na mukwano omusota teguba na mukwano waliwo ayinza okwesiba omusota mu kiwato asobola kubanga gukubojesa wayo nakati yalinga asojja abantu nebamutuma sajja oyo nno Musota ate n'ekirala yali we yabanga alabise emisota bagirabanga gitaayaaya yabanga n'emisota egimutambulirako mu lukiiko yabanga lukiiko nga wano nga lutudde bagenda okulaba emisota gijjo gijja abantu ne bamukayukira olumu n'abagamba nti Bemba muntu mba muntu Bemba Musota mba Musota erinnya Bemba nayo ne balimuwa naye nga kyali Bemba muntu mba muntu Bemba Musota mba Musota ne bamutuma n'erya Bemba naye nga ye yali mulamba Nakibinge mpozi yali mu lunyiriri lw'abano mu luse luno olwakintu yali wa munaana era nnyina yali Nababinge ow'Emmamba namukutte ku mutwe waliwo ow'Emmamba erinnya Nababinge omanyi abantu abamu basumbuyibwa wewawulira erinnya Nakibinge balowooza lyandibadde lya mukazi lwaki kibajjira eryo linnya ly'abasajja era lyabalangira kulu nnyo omukazi bamuyita Nababinge so si Nakibinge njegali amanya waliyo ne Nabakka abasajja bali batuuma Kabaka teyali Nabaka owokubiri eyaddira kintu ye yali Chwa Nabakka ate Nabadda ate kati eryo lyabakazi Nabadda naffe abendiga tulirina Nabaka tulirina ddala ndowooza bakuzeemu naye ekibuuzo ekirala kigambibwa okuba nti nze mbadde mandowooza nti Bemba Musota muganda wa Kabaka aliko kuba kigamba nti yazaalibwa ne muganda we Musota kiri bwe kiti Bemba Musota yali muganda wa Kabaka kintu ye yatandikawo oluse olujja oba luno lwetulimu olwa generation yemuyita generation oba lineage kintu yagitandika naye yagitandika luvannyuma lwakutta muganda we Bemba era Bemba ye yakomekereza oluse lwa tonda kitegeeza Bemba mukadde ku kintu mukadde ku kintu kuba Bemba yali Kabaka wasatu mu mukaaga mu luse lwa tonda kati fe tutufuuka tutya abaana ba kintu mu mwaka 1200 AD tutya
kintu bw'amala okuzzaawo emirembe nga awambye ebbembe yabonyabonyanga abantu ensi yali muwa weefuuka Buganda bwefuuka Buganda abalimu bafuuka Abaganda be baana ba Kintu kubanga Kintu yali azizzaawo emirembe era kuliko n'olugero olugamba nti baana ba Kintu tebaliggwerawo ddala ti Abaganda bazaala Abaganda newankubadde babatta Abaganda babatta n'ennyimbe zibatta bafa kale kaŋŋambe bafa olina agamba babatta bajja gamba bani abatta omanyi mutujjemize njogera kiralaamu ne mwogera birala Abaganda bafa ennyimbe n'ennyimbe enkwatire olumba olukwatire lwe lumba olujja ne lukutuganga ani amunyodde tibategedde talwadde takoze ennyimbe ezo bwezo zituyite ennyimbe enkwatire oluusi wabaawo abazirinamu omukono oli naafa olumbe kati Abaganda bafa naye wadde bafa tebasobola kuggwerawo ddala kubanga bazaala tweyanza nnyo omulangira webale nnyo webale ddala omulangira nakibinge webale nnyo kabaka azaalwa kabaka akola atya kabaka kituufu bino ne bwembijjako yes nina akala ke nalesoze kugamba kabaka tetumuwa birabo tetumuwa birabo kabaka mukola mutya tetubimuwa tetumuwa birabo tumuwa makula amakula tumuwa makula kyona kyotwala ewa kabaka gegayitwa naye ate kano nako katukatangaze tegabeera makula nga tannaba kugakkiriza oyinza okutwala akabuzi akaswala amagulu oba notwala enkota y'obujonjo enkota y'obujonjo mugimanyi enkota y'obujonjo yeeyo gyotwala ng'ogiyunjiza mu lusuku naye ng'eriko n'obukirakira obuntu obwo obumanyi ku minwe gye tuyita enkota y'ettooka ey'obujonjo ke kali kutanda n'ogitwala oliba owemudde Obuganda eyo tegenda mbuga n'ekira kye baayagala kyebafa baleeta akantu ako nti oyinza okutwala ettooke etto omanyi obuntu obwo bwe bubeera ku ttooke kyekimu kubiraga nti ettooke tto ndowooza mukimanyi ekyo kati tetutwala nkota kabaka bamuwa makula naye amala kugasiima era ensibuko y'ekigambo kino kitegeeza ekkula ekintu ekirungi ennyo bw'ogenda mu musiri gwe ogw'ebikajjo onoonyaayo empango mugimanyi empango ekikajjo ekiramba y'empango kujjako bwekitematema ziba zigenda kufuuka nnyingo nange esinga obunene n'okunyirira oba okulabika obulungi nga naawe ogamba wamma lino kkula lino lyekkula ekkula kitegeeza ekintu ekirungi ennyo ekisaanidde kati kabaka edda kyobalaba bwe bayitanga oba mpango ng'eyo ekikajjo ngasooka n'agikwatamu n'alaba ngayinza obikuddiza n'abizira kubanga tasiimye kati kyobalaba nti bwe yasiimanga ngaga abange mukube mu ngalo kabaka akkiriza amakula olwo nga gafuuse amakula ate ye byatuwa kabaka ebirabo byawa abantu be bitubiyita enteegi ye byagaba naye bwekibanga kirabo kikalu katugeze n'asiima musajja we Farouk Sakozi ow'endiga n'amuwa ekibanja n'akuwa ettaka kabaka bwakuyitanga n'akuwa ettaka ompitanga n'enkujagulizaako munnange kubanga ettaka eryo lyabakuwadde tuliyita Buganda kwekwaffe kati kino batono nyo abadde bakimanyi Buganda kwekwaffe ekintu ekikalu ng'ettaka kabaka n'akwata ettaka n'agamba nti aliwadde musajja we tekirabikalabika ekyo tukiyita Buganda kwekwaffe kati ebirabo ebirala kabaka byatuwa tubiyita enteegi kati ekijjulo kabaka kyabaako n'abakungu be tukiyita akatuuso ekijjulo kyagabula abantu ekijjulo ekyo tukiyita akatuuso ate kabaka talya ononga naye kati yafa njala olunaku lwonna nedda aba mu bibbo waliwo genda kigamba nanga naye Abaganda mwasooka okweyagaliza kati kweyagaliza kyabo aba mu bibbo kitegerekeka kabaka aba mu bibbo era ojjukira omumbejja gwe bayita Damali Nkinze yali ku mulembe gwa kabaka Muteesa Walugembe Mukaabya Muteesa asooka omumbejja oyo yali wa lulembe era nga wasimbo nnyo na buli kimu akola yeegendereza
omumbejja oyo lumu yagenda mu lubiri n'asanga nga kabaka ali mu bibbo. Kabaka n'amugamba mwanyinaze jangu tofaayo totya. Yali mukaka nga mukwata mpola. Kakati omumbejja n'agamba nga ntidde okulinnya mu bibbo. Yesu omanye okugenda embuga nga waliyo kabaka ali mu bibbo. Tukiyita kulinnya mu bibbo. Oba obirinnyemu. Obirinnyemu. Kati omumbejja yagamba Yesu n'alinnya mu bibbo. N'alinnya mu bibbo. Awo we wava ekitiibwa n'alinnya. N'alinnya. Kati n'alinnya ye lubuga wa kabaka kitegeeza nti ku lulimi oluterega twongeddeko ne n'alinnya. Nti omukopi aba ne lubuga omukopi aba ne lubuga. Omukopi okugeza nange Katikkiro omukopi si mukopi. Katikkiro omukopi. Katikkiro aba mukopi. Yaba mukopi. Okay. Omukopi tujja ndoza kulambulula amakulu g'ekigambo ekyo omukopi tutegere kuba ekigambo omukopi kirina amakulu mangi. Waliwo omuntu lwabeera omukopi nga talina mpisa. Era wegendereze bayinza okugamba agundi oyo omukopi nga talina mpisa ez'omu bantu. Kati waliwo gwe bayita omukopi nga bategeeza bwavu. Waliwo kye bayita omukopi nga si kya tova mu luli olulangira. Kinakyo weekiri. Kuba ekigambo omukopi kigazi kirina gye kyava. Kati kabaka tugambye nti ye abeera ne n'alinnya. Ate nga ye omukopi abeera ne lubuga. Kabaka abeera ne n'alinnya. N'alinnya abeera? N'alinnya yoyo omumbejja oyo abeerawo asika ne kabaka. Azaalibwa naye oba? Abeera mwennyina ddala. Abeera mwennyina. Abeera mwennyina ddala azaalibwa naye. N'alinnya. Mama ne taata. Mama ne taata. Naye nga basobola okulondeera mu Buganda basobola okutula ne batalonda ku oyo yennyini gwazaalibwa naye kasaba nga mumbejja ng'ali mu luli olwo olulangira olulya eŋŋoma. Kubanga oluli olw'abalangira lugazi. Naye si buli omuntu asobola okufuuka kabaka. Kubanga waliwo abalangira ab'emituba n'abalangira abamujaguzo. Ebiseera ebisinga abalangira bamujaguzo be babeera balindiridde eŋŋoma. Abalangira bamujaguzo beebo kabaka bazaalira ddala abaana abo. Semakookiro Jjunju. Naye kati Jjunju tasobola kulya Bwakabaka. Ne bw'osaddaaka Magujja Jjunju tasobola kulya Bwakabaka. Kati Semakookiro ate asobola okulya Obwakabaka. Bonna balangira bamujaguzo naye Jjunju ekimugaana okulya Obwakabaka. Crispin Jjunju kiweewa. Amakulu nti yaweewa banne. Jjunju Crispin ekimugaana okulya Obwakabaka kiweewa yaani mbuuza nti kiweewa yaani? Omwana omulangira kabaka gwasookerako ddala okuzaala oyo omulenzi kabaka gwasooka okuzaala afunirawo erinnya Kiweewa. Ojja kumbuuza nti mu bakabaka be watusomera luli nga nawuliramu ne Kiweewa. Kiweewa oyo wava omuwuliramu lwali lugezigezi lw'Abazungu nga bwe nakugambye okutuuza Kiweewa ku ntebe nga tebamanyi bulombolombo bwa wano bugamba butya. Ate bajja nga balina amaanyi mangi. Manyi baalina eryanyi ery'emmundu. Mwanga avuddeko bataddeko Kiweewa. Ate kaseera katono nnyo Kalema Rashidi naye azzeeko. Ate Kalema ayiye n'omusaayi kuba Kalema oyo ye yali tasaana kuliira ddala Bwakabaka naye kubanga wadde teyali Kiweewa baamutayirira nga 31 omwezi gwali gwa August 1886 January yali August nga 31 August 1886 omusajja gwe bayita Muwali Mukanattansege yamutayirira n'ayiwa omusaayi. Kabaka tayiwa musaayi. Kabaka tayiwa musaayi. Tayiwa musaayi. Tayiwa ensankene tokigeza. Tokigeza. Kati n'omunnange mbeera bwetyo bwe. Okay. So Jjunju. Kati Jjunju. Tasobola kulya Bwakabaka. Kati Semakookiro yayinza okulya. Oyo tumutunuulidde. Omwana kabaka gwasooka. Omulenzi. Tagira. Talya. Ayita maama we nti maama. Fa abakopi osoga maama okusanyisa okulaba maama abaawo maama. Kabaka taba ne maama. Kabaka taba ne maama. Abaana ki? Amuyita mukaaka. Agamba nti omukaaka wange. Kati maama wa kabaka ekitiibwa ekimuyitibwa ye Namasole. Naye ate ye kabaka bw'aba amwogerako amwatula kino. Tamuyita maama Namasole. Amuyita omukaaka we. Omukaaka wange. Ate ne taata we tamuyita nti taata. Amuyita atya? Aba amuyita Mugema. Naye lwakuba nti kabaka waafuukira kabaka ate taata we tabaawo.
Ndaba otosafuka kabaka ate tatawo wali. Tasobola okujjako abo baganda ba kitaawe asobola okubayita bamugema. Abayita bamugema. Ate n'abalangira n'abambejja kabaka tebamuyita muganda waabwe ate nabeera bakosa kino nabo bamuyita mugema. Abalangira kabaka katugeze so eyandibadde ffe gwe tuyita maama amuyita mukaaka. So nga ate ffe tuba twogera ku nnyina tetugamba nti maama wa kabaka tuwala tugamba namasole. Namasole naye ate bwe mbigatta maama namasole mba mukyamu. Oba mukyamu. Tokyogeranga. Tokyogeranga ogambanga nti namasole wa kabaka Ronald Mwenda Mutebi Saala Sosonkole. Alabiseeko? Talabika. Ye atuyinza nti akyaddeko mu lubiri kubanga aba agenze kulaba mutabani. So eyandibadde nga taata we abeera mugema wa kabaka. Bwe tukyogera tokikozesa taata wa kabaka afudde oba mukyamu. Ye taata wa kabaka katugayina okuga nti azaala kabaka ffe tumuyita ssekabaka anti aba yafa. Omulangira waddira kitaawe mu bigere naye afuke kabaka amusikire kitaawe aba ssekabaka aba enjuba eba yekiika mu kire. Kati olaba kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri kitaawe Muteesa. Muteesa Captain Edward Frederick David Williams Bwowangula Mutebi Muteesa owokubiri. Kati yafuuka ssekabaka. Tabeera mugenzi. Waliko omukulu omu yagamba mbu lwaki oyo bamuyita Ssaabasajja. Nange kati okuva n'olwaleero yenze ssekabaka balage nti nze nsinga kabaka. Naye nga musajja wattu yali tamanyi makulu ga kigambo kino. Yabyogererawo oyo. Yabyogera. Yagamba ye ssekabaka. Abaganda bagoberera bamumanyi. Enamboozi yajja olumu ku mukutu ogumu n'amutereeza. Yagamba atya? Yagamba mbu okuva n'olwaleero omubanga oyo mumuyita Ssaabasajja nga yasinga nze ssekabaka. Ssekabaka abeera yafa. Nanti ye yali alowooza mbu ennyingo zino olwokwa tulina Ssaabalamuzi. Olwokwa tulina Ssaabalamuzi Ssaabataka Ssaabakenkufu n'ebirala kati zino aziraba nga zirimu obusukkulumu. N'agamba nti mugambye nti ye kabaka naye wabanga ye kabaka nze ssekabaka. Musajja wattu n'omutunuuya n'omusaasi. Kiba kikyamu okweyita ssekabaka. Kikyamu ssekabaka gwe weeyita kakati omulambo. So ssekabaka yenna aba yakisadde omukono. Enjuba eba yeekiika mu kiro ebyo bye twagambye ekyotogombolola kiba kyazikira tabaawo. Omwana wa kabaka baba bamuyita. Omwana wa kabaka bw'aba mulangira abeera omulangira wa mujaguzo oba omwana w'eŋŋoma. Soko byawulemuko. Kati tuli ku Semakookero. Semakookero. Yes. Kati tulina n'essenga lya Mbogo. N'essenga lya Mbogo. Kati abo Semakookero Richard n'essanga lya Mbogo. Bano bo bambi tubayita abaana b'eŋŋoma. Abaana b'eŋŋoma. Abaana b'eŋŋoma kabaka abaana kabaka bazaala ekibagatta tubayita abaana b'eŋŋoma. Tutwaliramu n'ejjunju. N'ejjunju tumutwaliramu era naye aba wa ŋŋoma. Lwakuba nti ye ekyenjawulo nti ye talya bwa kabaka yaseeseetuka dda. Kati tusobola okugamba nti Semakookiro omulangira w'eŋŋoma ey'e Buganda. Ssanga lya Mbogo omumbejja ow'eŋŋoma y'e Buganda. Awo tuba twogedde Oluganda olutuufu. Era omuntu bw'otwogera ekyo ng'amanyi Oluganda ng'abadde ku mukutu guno ng'atugoberera ayize amanya tutegeeza mwana wa kabaka. Kati Semakookero aba tannafuuka kabaka alabikako eri Obuganda oba yakola atya? Kuba kulabikako kuba akola ki? Kati Semakookero alinga wa bulijjo. Alinganga omulangira omulala yenna era owa bulijjo. Ekiyinza okumusukkulumya nga abadde abissa akabugo. Okubika akabugo tukirabye oba tetunnakiraba? Tetunnakiraba. Kabaka tasika. Kabaka tasika. Kabaka tasika. Abika akabugo. Tasika? Akalombolombo kakola tukayita okubika akabugo. Abika akabugo. Sitegeeza Semakookero tasika. Era bwe kiriba kituusa alibika akabugo. Ekiribanga Katonda bw'atu bwagezi.
Okay. ali bikakabugo wanji kati bakabaka bedda n'okulamula obwakabaka babulamiranga era kabaka waddembe okulamira ne bwaba waliyo omulangira eyazaalibwa gwe tutamanyi kabaka asobola okugamba nti oyo ye mwana wange yajja okuliya obwakabaka. Ono omukyala bamuyita Namukwaya Harriet. Osomera wa? Kikaaya College School. Namukwaya wambogo Kikaaya mu mbala gw'emboga. Ha. Manyi kwa kitundu. Kubamu wamma. Kasuka. Kadagado akanna magembe. Kadagado. Tutekewo sente asobola okuba omubala gwe. Tubaterewo sente. Oli wa kijambo asobola gye. Owolugava aliwa. Jangu ogukube. Olayo okusomooza wakatulina. Abaana tebamanyi mibala gya bika byabwe. Tugenda guteeka ku mutwalo. Tebamanyi bika byabwe. Tugenda guteeka ku mutwalo. Wanji? Omutwalo guguno tutagenda. So ono waki? Walugave. Oli walugave. Okuba omubala gwo n'ogukuba bulungi nnyo ab'olugave basemakula bakulaba bali barema namakula bakulaba bonna ne namakula. Nange wendi teri mubala gwe simanyi. Kati omubala gwo era watulimye. Sente katuzikwase Sengule. Nze omubala sina mubala gwa kika gwe simanyi. Bas. Erinnya eryange. Erinnya lyo? Namakula Joan. Namakula Joan. Osomera wa? Kikaaya College School. Kikaaya College School. Oli mu class ki? Senior 6. Oli wa Kika? Neddira Lugave. Twagala okube omubala gwo owangula omutwalo mulamba ogwa ssente. Akakobe kaka. Tugende? Namukwaya. Njagala mulye ssente zange leero. Ab'olugave bemba namakula Mr. Semakula mwenna babalaba. Tugende maaso. Semberera omuzindaalo. Tugende. Lwandugwa lwa Katende Serukululengeja simanyi lunangwira bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Guddemu. Omanyi kyesagadde? Sagadde yeekwase. Omanyi bw'ayogera obwogezi nga tetuwandise byayogera. Ayagamba temwawulidde nakyogera. Tubiwandiike by'oyogera namakula. Ffe twagala olye ssente zaffe. Kakakobe kakano. Okitegedde? Tugende. Okay. Lwandugwa lwa Katende Lwandu obandu yinguyimbe ngoguyimbe ngukube. Oyagala. Gukube ngogogera. Lwandugwa lwa Katende Serukululengeja simanyi lunangwira bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Bas. Bintu kati tugenda biteekamu n'akasente kati ebintu. Oyiga ate n'okuwangula buwangu. Sengule. Kakati empaka tuzisale. Empaka zisale. Kali kanzire wano Namukwaya mbeera wano mbugirize nga nsala zino atugambye ate kano ka challenge kagenda kutukola bulungi. Atugambye nti Lwandugwa lwa Katende Serukululengeja simanyi lunangwira bw'ompa akawala ako ebbanja liwedde. Si bw'ogambye mama? Bw'agambye. Kati gw'omubala gw'olugave gugenda bwe guti. Mujja kulaba ebisoko byatataddeemu mu mubala namu mulabe. Kubamu? Kugamba nti Lwandugwa lwa Katende bw'abirya bw'awoza nti Serukululengeja bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Serukululengeja simanyi lunangwira bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Ow'olugave tabanja bw'abanja takwasa. Ebibyo byawugana Tebigenda kumuwa.
olwo luwedde ogwo guwedde kakati bannange tumuwe tetumuwa tumuwe bagambe tumuwe amina webale nnyo webale kugezaako namakula webale nnyo tugenda ku kika ekirala ani oli waki oli wa ŋŋonge jangu namukwaya linda muko jangu ow'eŋŋonge jangu buli kika tukikuba mutwalo bwe zigwawo nga tukwata kuza mobile money so olwaleero tuli ku ssomero lya Kikaaya era nga tuzze ku kyekinga lulimi lwaffe Oluganda okube tusoma we tuwangula omutwalo mulamba bw'okuba omubala eza nno ndowooza akanyomero kano kandifunye n'abakavujjirira nga baabika okitegedde nga mwabeebika banga amasomero gonna ge tugenda okutambulamu gonna ndowooza ti kano kajja kuba kalombolombo kaffe tubuuze ebintu amannya nze Gokyalya Allen. Gokyalya Allen. Gokyalya Allen abeera yeddira amakyagokya Ŋŋonge. amakyagokya Ekyo simanyi. erinnya erina kuba omanyi tuli basomesa wano era mujja kufunamu nnyo gokya Gokyalya gokya alya amatooke amatooke okitegedde so Gokyalya Allen obeera weddira Neddira Ŋŋonge. weddira ŋŋonge oli muzzukulu waani Ndi muzzukulu wa Kisolo Maganda. tutaddewo omutwalo mulamba bwakuba omubala gw'ekika ky'eŋŋonge owangula omutwalo ogambye gwe namaganda Nze Gokyalya Allen. kwata sente ze kakakobe oli ready Ndi ready. alright tugende endowooza Bya jali, bya mwegali, bya agali ba mafumu, bya tuligendana, bya mwegali, bya binnakiwala, binnakiganda, bya ddalu, bya ddamu gumu ogenda kuddamu gumu ddamu gumu alina kugamba mbu oli mwamuwadde kya ddamu bya jali, bya mwegali, bya agali ba mafumu, bya tuligendana, bya mwegali, bya binnakiganda, binnakiwala, bya ddalu, bya ndowooza tumuwa omukyalo tumuwa kasente tugenda kamuwa naye awuzeemu katono alina wagambye nti byajjali bagamba mulwajjali mukubiremuko nga bwe kibeera tugamba nti nekyo ekisoko tugamba nti bepoddogo bepoddogo mulwajjali mwegali kati abala agamba bya ebya kyekinya tumuwe naye next time otereeze owulidde we tulikomawo ng'oterezezza kale alright ono waki jangu owengo jangu oli presenting abengo bonna gye bali abengo mwenna gye muli ku kyeyo abemo nabakigiddwa mwenna abali US UK awawawo mukyondo ky'abawarabu mwenna abengo namwe mukigiddwa so omukyalo ono bamuyita erinnya eryange nze Namujju Deborah. oli mu class ki ndi mu senior 6. oli muzzukulu waani wa Muteesasira. Muteesasira ewa olaba akakusobeka kulinzize kalisenga kekaleka kuwanguza so ebukesa mu Butambala okay okitegedde oli muzzukulu wa Muteesasira. ewa Ebutambala. twagala kyalo obutaka kwe buli ebukesa mu Butambala. okitegedde bajjajjaabo gye babeera kaakati ogenda kuba ki omubala gwammwe ogw'engo si wangu wango tugende maaso bwe zikulema tetuzikuwa omubala gwaffe guvuga nti akalako engo namuzinza nabbuto gw'empita agambye
Damu gumu antubawo gumugoka. Akaala kengo. Namuzinza. Namuzinza. Namuzinga. Namuzinda. Namuzinga namuzinza. Omuntu kugenda kugamba. Netta. Eryo liba jembe lyogerako. Okitegera kati atolese jembe. Eryo jembe. Kanzire mbuto. Bofunye msesa. Okitegedde. Akaala kengo. Akaala kenga. Namuzinga. Namuzinga. Agambe namuzinga. Otyo? Namuzinga. Nabbuto gwempita. Nabbuto gwayita. Watu wagambe. Kakati omumala mubuulize namwe mwesalirewo. Agambe ata? Gulina kuba nti yena kumuwa. Yagambye ki? Gogambye otya? Asose nagamba nti akala kengo naye natereeza nti akala kengo namuzinga. Namuzinga. Nabbuto gwempita. Yes. Naye ko kugamba nti akala kengo namuzisa. Akala kengo namuzisa azisa. Engo togizanyirako olwala lwayo lukutta. Si namuzinga. So si namuzinga ate si namuzinga ngejembe. Bamuwe. Nabbuto gwempita. Ekiruubirirwa kyaffe twagala abaana n'abantu bonna beekakasa ebibala byabwe egy'ebika byabwe kubanga nze ne muganda wange Faruku twagala olulimi ludde ku ntiko. Yes. Kati osobola okuddamu n'okukuba n'okutereeza n'owangula omutwalo. Asobola. Bane musirike. Gukube tumuwe sente zagenda omukyalo. Akaala kengo. Kala kengo. Namuzisa. 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 Njogera nnyo. Nabbuto gwempita. Nabbuto gwempita. Nabbuto gwempita. Nabbuto gwempita. Olukoma. Tumbuwe. Obuyinza buli wa mukama wange sakozi. Abadde yeetaaga 5. Katumuweeko 5. Atusumbuye. Leero ngezezzaako. Nze tumuwadde emikisa mingi. Ate ozikoledde kijjamu kumuzinda. Kale katumuwe owengo naye tukwagala next time. Nze bampita Sakozi Faruku. Tukwagala next time oddeyo okole ki? Oyige oli muzukulu wa Mutesasi. Bamwita? Mutesasi. Ebukesa mu Butambala. Ebukesa mu Butambala. Mbaza kabiro kamweki? Akabbiro Kasimba. Kasimba. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Katugende wa Namukwaya. Awuziwadde buze. Namukwaya. Namukwaya. Namukwaya alina ekibuuzo kyabuuza. Namukwaya obadde obuuza. Namukwaya abeera wa Mbogo, right? Baswaze Bakyagulanyi. Kubamu bakubiremu Bakyagulanyi bakulaba. Silver Kyagulanyi bano ba Bobi Wine. Banyanzi bonna ba Mickey Wine kwebali. Kubamu mutwale entebe. Gwa bataasa kati. Kadagado. Akanna magembe. Kafa. Oluganda si lwanguka. Twagala obeewo ne ssente omale obuuze n'ekibuuzo ky'oyagala. Kadagado. Akanna magembe. Kagwa. Ebyasimanyi. Lowooza ono tetumuwa ddala kubanga Kati gugamba bwe yali. Kadagado. Kagwa emugulu singo wabula akalonda. Tonkwatako ng'olidde embogo. Zonna mbogo. Oguwulidde? Waliwo n'omulala ate nze ndowooza gino gwe gukalubidde wakiri kuba muguli omwamu. Balina ebiri. Balina omulala gugamba nti kyana kya mbogo senge. Kyendikwatako senge. Alimukwatako senge. Tonkwatako ng'olidde embogo. Zonna mbogo. Alright. Namukwaya wabadde n'ekibuuzo ky'obuuza. Twagala kufundikira. Wabadde obuuza. Nabadde mbuuza singa Kabaka akisa omukono ng'azaala abaana bawala bokka ani ayinza okumusikira nga badde akisiza omukono. Ya.
obadde olina nawe kibuuzo obadde oddamu kino omuddamu Jangu omuddemu jangu muddemu wano Okay, kale muddemu. muddiremu awo okitegedde ku baganda ba kabaka basobola okufuna ku baganda ba kabaka n'amusikira obanga omuganda wa kabaka yazaala omulenzi Okitegedde? Nyenze so Nti kabaka waaba nga yafuna bawala bokka tugenda ne tunoonya muki? Wakuba tukoze bubi okuba nti towangudde kakati gwe kankubuza ekibuuzo kimu wakiri oli ayinza okugulirayo ku Namungodi oli awangudde ani oli kati nga mu ab'embogo kiki ekibafuula ab'enjawulo ku bika ebirala nga kikulu ne kibaweesa n'erinnya eddala n'erinnya bwe osobola okulitugamba ab'embogo kiki ekibafuula ab'enjawulo ku bika bya Buganda ebirala era nga kibaweesa n'erinnya era erinnya eryo linnya ki? Gospel life Kiganye waliwo amulonda jangu omulonde namukwaya jangu olonde namukwaya kakulonde akutaasi so nono ye namukwaya nga bwajja tulina ebitabo bino basekabaka b'ensi muwawa kiyogera ebyafaayo by'abasekabaka abedde ennyo olulimi oluganda n'ebikujiddwa ku mulembe omutebi effumbeka ly'ebisoko bya sengule 222 ne Inclusive Dictionary. Kitabo kino kirungi nnyo. Majorini gwe Majorini ani? Majorini namukwaya oli wambogo taasa embogo etubidde munnange embogo etubidde obadde obuuzizza kibuuzo ki? Obuuziza ngambi nga mu ab'embogo kiki ekibafuula ab'enjawulo ennyo ku bika ebirala wano mu Buganda? Semberako wali akulabe bamulabe bulungi. Kiki ekibafuula ab'enjawulo ennyo mu bika ebirala wano mu Buganda? Mu ab'embogo ate nno kibaweesa n'erinnya linnya ki eryo? Erinnya ddusirimanyi naye bakongojja kabaka singa erinnya obadde olituwadde obadde ojja kufuna eya soda naye mukongojja kabaka so ab'embogo mwenna abali eyo mukongojja kabaka ndowooza kambaweeyo omutwalo bagende banywa amazzi naye temuswaza mbogo owulidde omulimu gwammwe wa kabaka muli baki nolwekyo erinnya nalyo kandi bagambe muyitibwa abaweeka oba abakongozi. Muli bakongozi. Okongojja kyeki? Okongojja kwe kusitula kabaka ne bamukaaza nga bamutadde ku bibegabega nga bamulaga eri Obuganda. Okitegedde? Mwabagukola. Tweyanziza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza ensonga bwetto bwe tubadde ndowooza njagala tumalirize. Olulimi oluteregga lukyali lungi. Nkubuulira muganange Sakozi Faru. Tetusobola olulimi lwa kabaka olumukozesebwako n'okulumalayo wano tulinga abakabuzeeko buki? Obukaabuzi. Kati kojja wa kabaka tumuyita Ssaabaganzi. Kojja wa kabaka? Ye Ssaabaganzi. Kabaka Ssuuna ow'okubiri Magulu Nnyondo ye yamutuma Ssaabaganzi nga ategeeza nti yasinga abalala obuganzi. Abeera mwannyina wa Namasole. Oyo omukulu yayitibwa Ssaabaganzi. Addirirwa Masimbi. Era n'eryo erinnya Ssuuna ye yalireeta. N'agamba nti kojjaawe asinga ensimbi omuwendo. So kojja wa kabaka bamuyita Ssaabaganzi. Mukyala wa kabaka bamuyita? Mukyala wa kabaka Nnaabagereka. Nnaabagereka kyakumpi nnyo. Kyatandikira ku mulembe gwa kabaka Chwa owokubiri. Chwa tu. Daudi Chwa. Kati Nnaabagereka kyatandikira Nnaabagereka. Nnaabagereka kitegeeza omuntu agabira abantu abalala kubimu buweereddwa okukola ki? Okugaba. Kiva mu kikolwa okugereka. Naye erinnya lino twagala tudde mu byafaayo ab'obutiko be baalituumanga. Ab'obutiko batuuma Nnaabagereka. Kati kabaka Daudi Chwa ye kabaka wa Buganda eyasookera ddala okuwasa mu mpisa ey'ekizungu ng'alimu eddiini n'awulira nti mukyala w'omukulu ate okumuyita kaddulubaale. Kino kaddulubaale kyalimu engeri y'ekigambo kino ekimutiisa. Lubaale. N'agamba nze owange tajja kubeera kaddulubaale. Waakiri katugyeyo erinnya
eri omukyala wa kabaka yali kabaka wadda nnyo azaala Kateregga. Yali mukyala wa kabaka Kimbugwe 13 Kateregga wa 14. Omukyala bano omuyita Nnaabagereka Nnabuuso. Nnaabagereka Nnabuuso era yali wa butiko. N'agamba nti waaki erinnya lya mukyala Nnaabagereka Nnabuuso erya Nnaabagereka lijje lifuuke nga kyekitiibwa ky'omukyala wa kabaka omukulu. Alright. Ndowooza tumalirize agamu ku mannya ga kabaka gatuwe leero tumalirize kale nabo katugabawe wano kuba ate galina ekitiibwa galina ensibuko okugeza kati ng'erinnya lino Beene semberako eno Beene kitegeeza nannyini bintu byonna. Kabaka yennyini bintu byonna ku nsi kyova tumuyita Beene eryo limu. Kati tulina Cuucu erinnya lino ligwayo nti Cuucwa mulikomya mu kkubo. Kabaka ye Cuucwa olusubi olusajja nantasibwa muge. Cuucwa olusubi olusajja nantasibwa muge. Bwerito bwe ligwayo tolikomyawo mu Cuucu. Cuucu muddo mulimu Cuucu omukazi ne Cuucu omusajja. Cuucu muddo naye kabaka lwaki bamutuuma Cuucu? Lwaki bamuyita Cuucu? Omuddo ogwo abatabaazi abedda baatyanga okugwesiba kubanga guliko amajimbi ate gusiiwa ng'ebidde ebirala basobola okugyesiba muno ng'akabonero ak'obuzira. Naye kabaka ye tebasobola kumusiba muge, omuge guba mwetoolovu kuno omuge. So Cuucu tuwe eryokusatu era kansoke nga sinaba yakusatu Cuucu gwe muddo omusajja. Era ebitoyimu birina bibba byabyo. Cuucu ye bba w'omuddo nga bw'ogamba kookolo bba amabwa. Cuucu bba bawa emiddo. Cuucu bba emiddo. Emiddo gyonna Cuucu yagikulira. Bawaajo ye Cuucu. Enzirugaze bba emiti. Enzirugaze bba emiti. Enzirugaze ye bba w'emiti. Tewala beekulira ku muti gunne wango. Kati omukono omusajja gweguliwa? Omukono omusajja gwe guno. Ogwa ddyo. Guno gwe mukazi ogwa kkono. Abakazi gye muli? Ate abakazi bano abaana basomero naye bagenda kufuuka abakazi bakulu gye bujja. Omukazi tayonsa waba azadde omwana omulenzi kankiddemu tasookera ku bbeere ekkazi lyeririwa. Ebbeere ekkazi lyerino erya left. Erya left oba ery'omukono gwa kkono. Ngenda kugamba ate omuwala naye tasookera ku bbeere essajja. Omwana omuwala bw'asookera ku bbeere essajja beebo bannakawanga bowira bannakapanka ng'omukazi afuka ku ccupa. Bannakapanka ng'omukazi afuka ku ccupa. Mutemulaba ebikazikazi. Tubalaba. Mutemulaba ebikazikazi eyo kugulinga kugamba nga ali awo teyeewa kitiibwa nakawanga nakifanjagala nalwenaanya beebo. So Abaganda buli kye baateekateeka kyali kituufu era buli kye baakola kyavanga n'ensonga. N'osanga omukazi omukulu ng'ali ku social media yeemansula ati tayinza nakwewa kitiibwa ayogera kino ayogera kiri akubawo kiri oyo sajja erya ddyo. Aba kyova olaba ye Nakawanga. Tugende ku mannya ga kabaka. Kati Cuucu mutegedde Cuucu bba emiddo n'enzirugaze bba emiti ebyo tujja kubiwa kuba bingi kyakibba emikeeka n'ebirala. Kabaka era ne tumuyita Lukoma Nantawetwa. Lukoma Nantawetwa bwetyo erigwayo Lukoma Nantawetwa munnange gye buva ne gye budda osobola okuweta ekintu waliwo emiti egisobola okweweta ddala nga muto naye omuti ogw'olukoma toguweta muti mugumu njera togunyooma. Olukoma mulumanyi? Olukoma oluvaako ensansa omuti omukindukindu toyize enkoma. Nga bw'olaba toyize enkoma lwakati tezikyalabika bano abaana bakuyidde mu kibuga sikabuyonjo balaba zino ezisiringi ziri ez'omulembe nnyo. Kati zino enkoma bambi ziva ku muti omukindukindu guvaako ensansa. Kabaka bamugeraageranya n'olukoma nti omuti ogwo munnange bw'otunulira omubiri gwagwo si mugumu nga bw'olaba akalemanjovu si mugumu nga bw'olaba endagi naye
mugumu guwangala byeya na bisibo. Okay. Era kyobolaba wadde gulinga nga kisiponji munda omwengeri y'emibiri gwayo guli. Lugumu. Mugumu era baguteeka ku toilet ne baleka endagi. So ye lukoma. Lukoma nanta wetwa tosobola kuwetwa lukoma. Okay. Ge maanyi ge. Empalabwa. Empala. Kati empalabwa kino kyo tugenda ba amakulu gaakyo ye empologoma envubuka. Okay. Empalabwa ye empologoma envubuka. Kabaka amaanyi gaalina empologoma eyo nga nvubuka eba n'amaanyi. Kye kibagamba empologoma ya Buganda. Aha, empalabwa. Okay. Empologoma ya Buganda kati empalabwa lirye ne empologoma lirye. Empologoma. Yes, kubanga empologoma ye kabaka w'ebisolo mu nsiko. Eyakalalankoma era ye kalalankoma. Kabaka ye kalalankoma. Nkoma. Kalalankoma kaba kawuka katono nnyo bwe kati naye kakuluma. Kayinza okuluma eriiso n'ozimba. Kati kabaka obusungu amaanyi obuyinza obuzira ekitiibwa bakifaananya amaanyi ge bagageraganya kawuka. Kalalankoma. Kabaka era yesalambwa. Yesalambwa. Saamanya gonna agatiisa. Gonna gage. Kubanga esalambwa libojja. Ate liyinza obutavumulwa bw'obanga teweegenderezza otalyanguyira likutta. Okay. Esalambwa nolwekyo kabaka tulina n'olugero lugamba nti embuga y'esalambwa tesembererwa. Kitegeeza ki? Nti tosobola kusemberera wali salambwa. Okay. Bw'obanga onoolitta olina okubeera ng'oliddala omayiridde okulitta olitte. Okay. Bwelikulema likutta teddio. Kati kabaka bwetyo ne tumuyita magulu nnyondo. Magulu nnyondo. Magulu nnyondo bategeeza ki ate? Lino lyatandikira kabaka Ssuuna owookubiri. Yalina amagulu nga galiko ebitumbu ebinene. Okay. Kati abaganda baga amagulu ge galinga nnyondo. Okay. Era ye magulu nnyondo. Ligwayo nti magulu nnyondo nantalinnya ku kateera. Magulu nnyondo. Nti obuzito buli bwaba nabwo. Okay. Kabaka ne tumuyita Kalema. Kalema Kansinjo. Kalema kansinjo. Ensinjo kyekyuma ekitema ebyuma ebirala mu kuweesa mu mulimu ogw'okuweesa. Kati kabaka bw'atyo naye alina obuyinza okuggyawo abaami be ate n'abassaako. Okay. Buyinza obwo. Okay. Kalema kansinjo. Kati asobola bakabaka bedda battanga abantu. Ng'ayagadde ng'abatta. Kati kyobola Kalema kansinjo bamufaananya ekyuma ekyo ekitema ebyuma ebirala. Ne bamwogerako n'erinnya eddala Mufumbya Ganda. Lino ligwayo nti no nantabalirira batyabi. Omuntu bw'aleeta olusekesebe nalikuba mu luggya bw'afumba n'otandika kuzisoolamu nga bw'oteeka mu kyoto oteekamu ovuubikamu nvuubiike zonna nga sigo wazityabye oba tobaliridde yatadde mu maanyi kugenda mu kibira kugoberera lusekese olwo. Oba okiraba kati babagamba nti kabaka alinganga omuntu afumbye egganda ly'enku nga tasaasidde muntu yakoze ki yasenyeza nku. Okusenya mukumanyi bw'otokuyita kusenya okuyita otya okutyaba. Kabaka ye mufumbya gganda nantabalira batyabi nti kabaka bwe yabanga atta abantu teyabaliriranga bazadde bazaala baana abo. Nantabalira batyabi. So mufumbya gumbe. Mufumbya gganda egganda nga balaba ekigganda. Tabalirirwa. Ateekawo buteesi. Kabaka era ne tumuyita nti omutanda. Omutanda tumufaananyako omutanda gw'embuga. Embuga eziyamu nga zisibiddwa wamu bweziti. Gwe mutanda. Amakulu nti ne kabaka wa Buganda asiba Obuganda Abaganda ffenna wamu nga omukomazi bw'asiba embugo ne ziba nga ziri mu mutanda ogwo. So omutanda Masomoji. Masomoji. Ne Masomoji lirye? Masomoji nayo lirye. Era ekimuyisa Masomoji. Tumuyita Masomoji. Omanya abamu okuwandiika Oluganda kuba tawabyo osanga akoze maso. Masomoji. Yakola Masomoji. Masomoji. Ate omunaakola mbu maaso mogi. Masomoji. Kiba kikyamu. Kiba kikyamu. Kiwangala Masomoji. Okay. Amakulu nti yalengerera wali okusinga ffe. Amaaso ge moji galiko obwogi. Okay. Ege makulu gaakyo moji. Kabaka ne tumuyita omuzaawula ngoma. Kabaka tumuyita omuzaawula ngoma nti kabaka bw'agenda okutabaala
adda na buwanguzi okuzaawula engoma kwe kudda n'obuwanguzi tetumuyita erinnya eddala sekkesa waliwo ekisanja kye bayita sekkisa naye mu kwokya mpaawo akikwatira nsawo wano mu Buganda nolwekyo kabaka ne tumuyita n'erya sekkesa era ne tutakomaawo ne tumuyita omufumbo omuntu gwe bayita omufumbo mu Buganda omumanyi kabaka anti wano mu Buganda kabaka ye mufumbo era kabaka Abaganda bawanuzanga nti yekka yennyini bakyala mu Buganda kabaka yennyini bakyala mu Buganda omufumbo gyali tya mufumbo gyali ng'omufumbo bategeeza kabaka nalyo erinnya lye kyekimuwera nabo bafumbo naye ate omufumbo w'okuntiko y'ono kati tolaba tulina ekigambo Ssaalongo naye kabaka tulina erinnya eddala lyetwagala tubawe tumuyita Ssaabalongo tumuyita ye tutya Ssaabalongo gwe ne bw'obazaala emirundi 10 tokigeza ne weetuma Ssaabalongo Kateregga yazaalako ku balongo n'ekiwa yennyini so kabaka bamuyita Ssaabalongo si Ssaalongo ayitibwa Ssaabalongo eti si Ssaalongo asobola kubeera Ssaalongo ate n'Abagereka amakulu ga kino nti yakulira Bassaalongo bannaalongo n'abali mu lubu lw'abalongo bonna kabaka abakulira ge makulu ga kino omanye ennyinga eno otunaaba wali mu gulambira tujja kyogera nti kino kiraga busukkulumu tibala musajja mukulu oli gwe nayogeddeko ye yeyita Ssekabaka ng'alowooza nti naawo ataddewo obusukkulumu nsaba leero tukome wano bingi tebisobola kuggwayo era tujja kuba tutambula mpola bwe tufunye akadde tubeere nga tugira so muganda wange ono alina ekitabo kino bakiyita Olulasangoye nga yebeera dictionary y'olulimi Oluganda osobola omuwagirako mpola enamba yerisimu eriki eri 078 599 343 078 599 343 abamu baagala nnyo ne bateekako akabonero kali akagatta kebayita plus 256 781 599 3 4 3 number all right so wangi obadde olina kyobuuza jangu okibuuze mu busekendi zinga buubwo ku 07 eno enamba erina ku WhatsApp eri plus 256 781 599 343 nga weefulira ekitabo Olulasangoye n'ebitabo ebirala sembera wano Hanifa Hafwa sokoveyo taata nagawa amannya agange nze nagawa Hanifa Hafwa ng'era mbuuza ndi muzzukulu waani era asangibwawa ate kati izo wendigaze bw'obuuza nti oli muzzukulu waani kitegedde kati kitegeeza ab'enkima bannaaye babebekulu mwenna bakabugo basali kakati nagawa obeera muzzukulu wa Mugema oli muzzukulu ewambaale muzzukulu wa Mugema ewambaale Busiro saza Busiro Mugema ewambaale mu Busiro ab'enkima gye bava jjajjaabwe omutaka w'ekika atula wambaale kiri kumpi oyitaawo masana faamu mukatooga awo n'ogenda walievira awo okumpi mu katooga awo wewali olusozi oli muzzukulu wa Mugema mu Busiro all right omubala gwamwe gw'ogumanyi olaba jjajja yaganye jjajja yaganye sebanange nsaba tukome wano leero mwebale nnyo mwebalire ddala ba student mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi akatalekeka ninayo omukutu gwe natandika ku YouTube baguyita Olulasangoye era nagubula mu kitabo kiri kino nagubulamu ekyo nteekako emisomoso bw'abanga omuntu asobodde asobola okuyitirayo gendayo subscribing ofollowing omuntu otegeere waliwo byetuba tutasomeseza wano nga tusobola okubisanga eri obifuna bulungi nnyo genda mu simu yo teekemu teekamu Olulasangoye 2 Olulasangoye ng'owandiisewo oti manye Oluganda luno lwo
lutera okubuzaabuza olulasangeye. Olulasangeye teekako ne katu. Baba bakufuna bulungi. Alright, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbadde nsaba tukomeko leero wano tukwatagane next time.